Bwetugenda maaso n'okulabika nti tutambula enzo omukugulu kungulu MTN bateekamu ensimbi era tulize okutuusaako ensonga ez'enjawulo ezitambula nate okwetola ensi yonna. Webale nnyo okuba nti munnaffe otuliriza n'okutugoberera. Kale no bingi bigenda maaso n'okuba nti betambula eggwanga erya Iran balirumiriza okukozesa bbomu ekika ekya cluster wakati mu lutalo olunaku 12 ebintu nga byatambula songa Isirayiri balina ebakutte babadde bateekateeka okutemula Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu. Waliwo abakwatiddwa Iran yakiri emabega oba naye nga waliwo be bamaze okuba nti bakaba kigambo okuba nti babadde bagezaako munnange babadde bagezaako nnyo nnyini ddala okutemula Ssaabaminisita bwe bayita King Bibi Benjamin Netanyahu. Akagenda mu Uganda mu maaso tujja kuba tubiraba ensonga of course ez'enjawulo akamyufu ak'ekibiina ekya NRM n'ekibiina ekya NUP at 5 bawezezza emyaka 5 nga bali mu existence obanga we bali okuva mu mwaka ogwa 2020. NUP awezezza emyaka 5 omwana wa myaka 5 NUP. Kale no nako lwalero tugenda kubulya banna kibiina kya NUP 50 abamu kwabo basinze okubeera ab'enkizo ng'ekibiina kino kitambuza emirimu okumala emyaka 5. Banna kibiina kya NUP 50 abamu kwabo abasinze okuba ab'enkizo mu kibiina kino listing enajjukuwa wano banna NUP 50 abasinze okuba ab'enkizo mu myaka gya NUP 5 nga bwe gigenze maaso n'okuba nti gitambudde. Kale no tukwaniriza mu Kampala wonna w'osinze okuba nti otuuliriza ali ebweru wa Kampala naawe atuuliriza ng'osinziira emitala. Webale nnyo katwejjukanye tusimbule bwe buti mu Inside Story bwe lwali bwe luti mu The Inside Story. Webale nnyo okuba nti okyataddeko munywanyi waffe. Ziri ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa musanvu omwaka 2025 lunaku lwa 25 olw'omwaka gusigaze ennaku ziri 16 zokka gujja kuba munnange guggwako oguno ogwa 2025. Olunaku olwaleero e Bungereza bajjukira eyali myaka giri mukaaga egimaze okuba nti giyitawo Boris Johnson yafuuka Ssaabaminisita w'eggwanga erya Bungereza oluvannyuma lw'okuba nti yali awangudde Jeremy Hunt wakati mu leadership contest yaliwo munda mu ggwanga erya Bungereza. Yadde mu bigere ebya Theresa May yali Ssaabaminisita omukyala eryakulembera eggwanga eryo. Kale n'emyaka 6 egimaze okuba nti giyitawo Abangereza nga bafunye Ssaabaminisita oyo gwe baali bayita Boris Johnson emyaka mpuliriza 6 enyuma z'okuyitawo olunaku olwaleero. bwe buti mu Inside Story. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Wabale nnyo mukwano gwaffe okuba nti okyataddeko wonna w'osinziira okuba nti munnange otuuliriza ebintu gebigenda maaso n'okulabika nti byetambula munda mu ggwanga etibwa erya Isirayiri gye tugenda okulabika nti tutandikira nate olunaku olwaleero. Wabaddewo ababadde basooba wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri babadde bagezaako okulabika nti baagala kutta Ssaabaminisita eggwanga. Waliwo abamaze okulabika nti bakwatibwa eggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Ssaabaminisita ow'eggwanga eriyitibwa erya Ssaabaminisita ow'eggwanga erya Isirayiri. Waliwo omukyala bamaze okuba nti bamukwata. Kigambibwa okuba nti wabaddewo ekkobaane wakati mugenda maaso n'okulabika nti oba olyawo bamutta. Omukyala amaze okulabika nti akwatiddwa. Kigambibwa nti abadde ayina ekkobaane
okutta Ssaabaminisita eggwanga erya Isiraeli mukazi ate nga mukadde akwatiddwa masekati ga ggwanga. Ebitongole eby'ebyokwerinda internal security agencies munda mu ggwanga lino nga bakulembeddwamu ekitongole kye bayita Shin Bet bagambye nti abadde alina olukwe okutta Ssaabaminisita w'eggwanga. Ekitongole kya Shin Bet nga kikolerwamu ne poliisi y'eggwanga yes bagenze maaso n'okuba nti yampuliriza bagudde mu lukwe olunene ddala ogezaako okutta Ssaabaminisita eggwanga gwe bayita Benjamin Netanyahu. Okusinza ku reports ezigenze maaso n'okuba nti zivuddeyo mukutu gwa mawulire ogw'eggwanga gwe bayita Khan bakuti ogutegeezezza nti omukyalo ono abadde amaliridde ng'ayina ne explosive device bomu mu bufunze yabadde ateeseteese ng'ayagala kutulisa Netanyahu. Kati bagambye nti okusooka mukadde mukyala mukadde myaka 7 n'okudda waggulu nti gy'alina tebamutubulidde linnya. Bagambye nti anti government activist gavumenti ya Netanyahu tajaagalira ddala naye nga mukazi mukulu myaka 7 n'okudda waggulu. Kaakati bagenze maaso n'okuba nti bamukutte. Bagenze maaso n'okuba nti bamukutte bategeezezza nti bwe baamukwatidde yabadde atandise okukola enteekateeka ezisembayo okunoonya Netanyahu wonna waali amutulise n'ekyo kiggwe. Yabadde ali mu nteekateeka y'okunoonya Netanyahu Ssaabaminisita agenda maaso n'okuba nti ampuliriza amutulisa. Omukutu oguyitibwa ogwa Khan News Agency bategeeza nti bagenda kumuvunaana butujju era bagambye nti akaseera kano emisango gye bamugenda omuvunaana ogezaako okwekubaana oba okugezaako okukola ekikolwa eky'obutujju. Kati poliisi y'eggwanga erya Isiraeli n'ekitongole ekya Shin Bet bagenda maaso n'okuba nti banoonyereza bagamba nti baagala balabe omukyalo ono namukadde myaka 7 abadde akola naani. Shin Bet emunoonyerezaako bagamba nti baagala balabe abadde akola naani. Bamukutte ne bomu ng'asoobasooba nayo namukadde anoonya Netanyahu amutulise. Isiraeli emaze okuleka nti emukwata wabula tebannaba kulinkinga mukyalo ono na ggwanga lya Iran. Tiwannabaawo nteekateeka yonna tebannaba mawulire gonna gavudde munda mu ggwanga lya Isiraeli nga gategeeza nti oba oliawo omukyalo ono nti oba oliawo omukyalo ono ampuliriza abadde akulira ggwanga lya Iran. At least it is too early. Ekyo kitubuulira bagambye nti kikyali tebannabadde okukyogerako. Kakati jjukira nti wabaddeko enteekateeka ezibadde zigenda maaso n'okuleka nti zikolebwa okwagala okutta Netanyahu. Omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde amawulire era munda mu ggwanga ettibwa erya Isiraeli omukutu gwe bayita Walla Israeli news website gye bayita Walla yategeeza nti waliwo munnansi w'eggwanga erya Isiraeli omulala eyagenda maaso n'okuba nti akwatibwa ono yali awuliziganya n'abakulu e Tehran munda mu ggwanga erya Iran era nti ekino kyo Iran yakiremu. Iran ng'ekwataganye ne munnansi wa Isiraeli omulala baali beekubaanye okutta Netanyahu ne ba security officials abalala bamukwata nga mutuuze wa Isiraeli nti nga be Tehran bamuwadde omulimu baagala agende maaso n'okuleka nti atulisa Ssaabaminisita eggwanga erya Isiraeli. Ebyo byaliwo mu Septemba mu mwaka oguwedde. Kakati okusinza ku mawulire ne intelligence gategeeza nti intelligence yensi ya Iran bambega b'eggwanga erya Iran bagenda maaso n'okulikuruutinga Israeli citizen to target Netanyahu. Yali Minister wa Defense mu biseera ebyo gwe baali bayita Yoav Gallant ne yali akulira ekitongole ekya Shin Bet mu biseera ebyo baali bamuyita Ronen Bar. Kakati nga olukwe lwali wakutta basatu Ssaabaminisita King Bibi Benjamin Netanyahu yali Minister wa Defense baali bamuyita Yoav Gallant ne Ronen Bar yali akulira ekitongole ekyabambega ekya Shin Bet. Kigambibwa nti Isiraeli olukwe luno yalugwamu abaali baluluse baali basajja ba Iran nga bayita mu bitongole byabwe ebyabambega. Kakati okusinzira ku joint statement eyagenda maaso n'okuleka nti ampuliriza efulumizibwa kigamba okuba nti ono yali alina contacts already ne intelligence wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran.
kakati ekyo kyaliwo mu mwezi gwali gwa mwenda omwaka ogwedde wabula ateera mu mwezi ogw'ekkumi era omwaka ogwedde amaka ga Netanyahu gagenda maaso n'okulabika nti galumbibwa drone ekitundu ekiyitibwa Kasareya waliwo drone yagenda maaso n'okuba nti oba oliawo egatomera kakati drone eno kigambibwa nti yasindikibwa okuva mu ggwanga erya Lebanon ekibinja eky'abasajja ba Hezbollah ku mulundi ogwo be bagezaako okwegeza mu bulamu oba Netanyahu drone yagenda maaso n'okuba nti ampuliriza ekosa bye yasanga mpuliriza ku maka gano era kigamba okuba nti Netanyahu mu kaseera bwe balunkingira drone eno yali taliiwo mu maka gano waliwo akasatiro n'okkuba oba oliawo ebituli mu security y'omukulu nga beebuuza engeri drone gye yinza okugenda maaso n'okulabika nti ekasukibwa okuva mu ggwanga erya Lebanon nejja n'etuuka mu maka g'omukulembeze n'egenda etomera geeti nga ebyuma bya Isirayiri tebigenze maaso n'okulabika nti oba oliawo begiraba Isirayiri balonkinga mangu nnyo okunoonyereza balabe obanga waliwo yali akirimu nga inside job munda mu ggwanga eryo erya Isirayiri wabula tebaatubuulya ripooti yagenda maaso n'okulabika nti evaayo kati mu kunoonyereza ko baanookinga kale nno Netanyahu n'asimatuka amakaaga mu kitundu ekiyitibwa Kasareya mambuka ga Isirayiri akaseera bwe baagakubira yali taliiwo ne mukyala we ayitibwa Saara baasangibwa nga tebaliiwo yetunga byagenda maaso n'okulabika nti bitambula akadde kano kennyini kakati embeera bwetyo bweri batugambye nti asimatuse okuttibwa naye si lwakuba nti bamukubye wabula badde ateekeddwa okumukuba bamukutte tannaba kukikola kati bamulina mbeera nga bwetambula akati eggwanga erya Ukraine ne Isirayiri balina kye batandiseewo Ukraine ne Isirayiri bagambye nti bagenda kwekwatakwata balabe engeri gye bayinza okukauntalingamu omusajja ayitibwa omu Iran waliwo kolabo endala gye baagala okuleka nti bakola omu Isirayiri n'omu Ukraine bagambye bagenda kubaako bye bakola naddala okulaba nti bazikiza omusajja ayitibwa mu Irani mu mbeera yonna emu oba endala jjukira nti eggwanga etibwa erya Irani libaddemu mu kuweereza drone ekika kya Shahed eri Russia oluvannyuma Russia netandika okukola drone zino ng'ezeekolera waka naye nga Irani yasooka okulabika nti awagira eggwanga eryetibwa erya Russia waliwo n'amawulire agafuluma nga galaga nti waliwo ebikumi n'ebikumi eby'emizinga egyava Tehran ne gigenda eri Russia ebyo Russia bibadde ekozesa okujajja eggwanga eryetibwa erya Ukraine kakati wabaddeko ensisinkano minisita w'ensonga z'eby'eggwanga ow'eggwanga erya Ukraine gwe bayita Andriy Shubiga abaddeko mu nsisinkano emu ne minisita wa Isirayiri ow'ensonga z'ebweru gwe bayita Gideon Sar babadde ampuliza mu kibuga ekiyitibwa Kiev ne bagamba tugenda kuba tukolera wamu tulabe engeri gye tuyinza abasajja bano ogera bagamba nti bafeesinga common security challenges common security challenges onawagira oli onawagira ono kakati twekwatikwate tulabe engeri kino gye tuyinza okuba nti tukimaliriza kati Isirayiri mu byonna yeeyamye agenda kukwata ya defense aziwe eggwanga erya Ukraine Isirayiri tegedde nti mu nsisinkano eno ne muntu eseganyiza babaddemu Isirayiri yeeyamye nti agenda kukwata ya defense aziwe eggwanga eryitibwa erya Ukraine lyewala emizinga gya Russia kyokka waliwo abasesenga ne bagamba nti kakati Isirayiri okwate eya defense ng'ate naawe ebizuka bya Iran byakuyiseemu kati Ukraine yabeera ayina garanti nti tebeeyitewo omanyi Isirayiri nabagamba nti bino ebyabaddewo ebizuka bya Iran okumuyitamu tekyabakosezza bizimbe byokka wabula kyabakosezza n'engeri abantu gye bagenda batunuuliramu kizibu nnyo omuntu okakasa nti kakati Isirayiri akyasobola okuzimba ne air defense systems era Isirayiri bagamba nti awutakyalina kyayogera kubanga Iran yasobola okuba nti ayisawo ebizuka but again nakino mukitegeere nti ebizuka bya Iran byakasuka ebitundu byonna tebyayitawo bannange ebitundu byalinga 14 byokka ku buli 100 ebyuma byali successful ebitundu nga 86 kati 14 ku buli 100 ye gap eyo omuzira agamba nti gap eyo ntono akati agambye omusajja ayitibwa Omuyukraine nti nze mu kubaka ebizuka nasoba yadde juzi byampitamu ngenda kuwa air defense systems ate ffenna tukolere wamu tuwangana amagezi tulabe obusajja bwe bayita obu Iran tuyinza kubusitopinga
butya mu kaseera kano embeera nga bwetambula kakati Israeli ne Ukraine baagala kukola kolabo. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo wabula nnyo kuba nti okyatumbudde wonna wooli. Abannaffe aba Pure Herbs Clinic bakujjanjabisa eddagala nga lya butonde na mmere ogenda kubasanga wali waggulu ekyebando Central abagamba nti bakujjanjabisa eddagala nga lya butonde na mmere omwami yagaziwa prostate bakuleetedde prostate hub egenda kulabika nti munnange etereera bagamba nti ku mitwalo 4.5 zokka bagenda gyejjanjaba etereere kikuleetedde okuba nti munnange ofuyisa buli kadde bagamba nti weekwate eddagala erya prostate hub amaanyi ag'essenge gajja kulabika nti gakomawo bulungi nnyo bagamba Alusa Hubs we eddagala erya alusa ku mitwalo 4.5 nalyo we liri infections mu bakyala n'endwadde zonna ezikutawaanya weekwate bannaffe bano bakujjanjabe bali ku noti 52 98 24 41 075 24 ogenda kuba ate obafuna bulungi kugambye nti ojja basanga wali ekyebando emabega wa Butaba supermarket eddagala basobola odikuleetera mu nkola ya delivery noti 52 98 24 ojja kubafuna bulungi noti 52 98 twalina n'ekitundu bakujjanjabe va ku muzigo ne Mahamudu Properties gwalengo okuyibupangisa oyekagala kugula ploti ozimbire family yo obadde okimanyi nti osobola okugula ploti mu kibanja mpula omwaka gumu n'osasula buli mwezi oba buli wiiki ploti ya kyapa 5 ku 10 bannaffe aba Mahamudu Properties bagikuleetedde bagamba nti wegatte ku banna bafuuse balandi road mwaka gumu gwokka bwe guti office ziri wano ku Jomayi Izimbe ekya Jomayi bayiga Chambers oli Kampala wennyini omwaliro ogusooka Mahamudu waali nawe yagala okugulirawo ebyapa ebiweddewo ebiri ekakiri gobero kikandwa wali ku Hoima Road basolooza n'ennyumba ez'abapangisa Land Road ne bakuwa ssente zo mu budde yogera ne Mahamudu ove mu muzigo ali ku noti 75 12 noti 745 12 noti 7 5 2 noti 7 2 Yesu bannaffe abo ogenda kuba ate munnange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala nkujjukiza kakati eggonero ly'omugongo abannaffe ab'eggonero ery'omugongo ogenda kubasinkana wali ekawempe wali opposite n'akatale bagenda kujjanjaba omugongo ogugenze maaso n'okuleka ndi gukulemeddeko oli mu kagaali bagamba nti amagumba gakutawaanya otambulira ku miggo oli kafaliso weekwate bannaffe bano okujjanjabe bakubire ku noti 75 19 33 noti 075 19 33 noti Kawempe shopping arcade opposite akatala ke Kawempe wogenda okuba nti obasinkana bannaffe abo ab'eggonero ery'omugongo bagamba nti amagumba gasese tukaganyiga nerves beekwate bakujjanjabe ate bakozesa enkola etibwa therapy treatment bakozesa enkola etibwa massage ne home care bakujjanjabe owonere ddala ka center akatono nga tebakututte bweru tebakutaddeemu byoma bali Kawempe ekipande ogenda kuba kiraba ekizimbe kya Kawempe shopping arcade opposite n'akatale bannaffe ogenda kuba bafuna bulungi noti 75 19 33 noti ojja kuba ate munnange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala tugenda okwetoolamu nkomewo nkongere amalala Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Wefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwerere tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga *165*5*2*M# okusobola okwefunira kabode super
empya, kabode soup empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna, vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 032 Big thing kabode MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo ssente ezitasuka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Wabale tugoberera munnaffe dakiika zizo esigadde 26 zokka okutuuka ku ssaawa 5 zakalasa amayanzi bwetu tugenda maaso n'okuba nti tutambula tukyali wakati munda mu bisenge eby'amakolero ag'entalo gye tugenda ofubutuka ate tudde munda mu bisenge ebya politics 2026. Kansoke nkujjukize bannaffe aba Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku lw'ebusaabala bagamba nti finally ennaku ziweddeyo era nga lunaku lwakosanca olusiisa lw'ebyobulamu lw'omulundi gwe 13 lwe batuumye twegobeko endwadde n'obutonde ku mitwalo 6 zokka. Olusiisa lugenda kubeera lunaku 2 ku lw'omukaaga luno n'enkeera ku Sande ng'ennaku z'omwezi 27 wali ku ddwaliro ku lw'ebusaabala. Ajjukira nti bano bakulemeramu Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Habo bw'oba tonna bookinga teekayo omutwalo gumu ku lunaku lw'omukaaga oba Sande ogende n'emitwalo 5 mugatte emitwalo 6 bagenda kuwa eddagala bakujjanjabe ate nga basoose kukebera mu byuma eby'ekizungu oba ebya scan. Dr. Katumba Hussein agamba nti abasawo mikwano gye okuva amalwaliro ag'ekizungu bonna bagenda kubeerawo ku lunaku lw'omukaaga ne ku lunaku lw'Essande. Kale nno kugenda kubeera kuwona mu lusiisira olw'ebyobulamu kuba essimu eno bookinga obudde tebunaggwayo oyina leero nankya 075 32 71 noti 772 32 71 ojja kuba oyogera ne Professor Dr. Katumba Hussein. Osanyalala ofune ebbugu mu mubiri ne wansi w'ebigere, ekifo ku maaso, kamongulize, sukaali, pressure, omugongo gukuluma n'amagulu, ozimba olubuto, oluma wansi wa kameeme, oyina amawa mu lubuto, omwami w'omukyala nga tofiisa bulungi, oluma mu ndira, infections abaami abagezwa prostate n'endwadde ez'abakadde zonna. Weewandise kakati ojjanjawe mu lusiisa lw'ebyobulamu ne Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Habo. Essimu noti 75 2 32 71 noti 772 32 71 ojja kuba ate munnange ofuna bulungi nnyo Jajja wa Habo Professor Dr. Katumba Hussein. Prestige wesaji wa mulembe mwekwata limwe ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikoro mwekwate namu ababekeri kubanga akekiriza n'ofuna magoba agabula ku mukikubu genda okuchapa Geno Enterprises opposite ne Nambusa Ked Kosa amaduuka ne supermarket wonna okwetula eggwanga ogenda kuba osanga Prestige Sergio ow'omulembe ddala. Abaship with us bekwate bagamba nti bagenda kusabaza emaali y'omwanguddala okuva e China mu nnaku 17 egenda kuba etuuse Mombasa. Okuva e Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleeta container number obayagala kwegatta ne bando mu nkuleetebwa groupage bakuyambako n'okwereza ssente China ate nga bakugatta kuba suppliers abatuufu e China n'okulamuza obutale bw'e China bakula clearing ne forwarding. Genda ku Mansa Plaza
level 2 room number S13 balinanye Equatorial Mall. Esimu yaabwe eri noti musamu noti emu nya mukaga emu lukaga kyenda noti musamu noti emu nya mukaga emu lukaga kyenda. Ogenda kuba ati munange bafuna bulungi nnyo bannaffaabo abayitibwa aba ship with us abagenda okusabaza emaaliyo. Academic Registrar wa Kampala University Original ategeeza abayizi mu abamaze senior yokuna ne senior y'omukaaga saakuna mu abaagala upgrading ndio kuwandiisa okwa August intake 2025 kwatandika dda amasomo ag'enjawulo. Agala okusoma the evening weekend oba in service program byonna webiri abagamba nti namwe abayizi abeetaga okuyambibwa ku tuition okwewandiisa ku higher education students loan ez'omwaka guno kugenda mu maaso obutasukka ng'ennaku z'omwezi 3 mu omwezi guno. Mugende ku ttabi erya Kampala University ekkulu erisangibwa wali ku lubalama lw'ennyanja eggaba oba kuba ku noti 771 mukaaga mukaaga mwenda 754 noti 771 mukaaga mukaaga mwenda 754 okubene ku noti 7 noti mukaaga 48 389 noti 7 noti mukaaga 48 389 banguka kuguka kulakulana ne Kampala University Original the Capital's Chartered University. Tugenda okweyongerayo naye era kkiriza nsooke nkujjukize bannaffaabo aba Habu Horizon Research Clinic abali wali ekawaala opposite essomero erya Good Times bali wano ng'okutte ku lidda ekawaala oyisaako katono ku ssomero erya Good Times omukono ogwa kkono agenda maaso n'okuba nti munnange oweta ojja kuba ate munnange obasanga ku kikubo ekyo ekidda ye bayita eri ku Mugema ojja kuba nti munnange obafuna bulungi nnyo bannaffaabo. Kakati bagamba nti bagenda kujjanjaba nga beeyambisa eddagala ery'obutonde. Yes, bagenda kujjanjaba nga beeyambisa eddagala ery'obutonde. Bayina eddagala bayita Strongman ecupa eyo weeri bagiyita Strongman. Gwe munaffe omwami agaziye prostate olumu omugongo ina low sperm count ebyesenge tebitambula bulungi ofuisa prostate yagaziwa kwegamba nti bikusobedde ng'omwami genda ofuna ecupa eyitibwa Strongman ya mitwalo 4.5 zokka. Emitwalo 4.5 zokka ogenda kuba munnange bafuna bulungi. Balina gye bayita zero infections omusiru gujja bwe gwesiba olumwa mundira oyina lower back pain ebizimba mu nseke okuzibikira ne kabootongo yenna bamujjanjaba n'ecupa eyitibwa zero infections ate nga emitwalo 4 basobola ogikuleetera wonna wooli. Kuba ku ssimu eno eri noti 550 87 4396 aba Habu Horizon bali ku noti 750 87 4396. MTN eri noti 785 38455 noti 785 38455 oba okube ku noti 750 87 396. Essimu eyo ne ku WhatsApp kweri ojja kuba oyogera n'abasawo aba Habu Horizon Research Clinic bali wali ku lidda ekawaala wakayisa ku ssomero eryo erya Good Times eri Kasubi. Webali nnyo kuba nti otaddeko Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo tukyali munda mu bisenge by'amakolero ga ntalo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Wabale tuwuliriza wena akyataddeko ekkulira omuntu wa bulijjo yinza omukugulu kungunu tukyali munda mu bisenge eby'amakolero ag'entalo. Kakati katutuuke wano kanve ku Isirairi ne Irani kati nzire ku Isirairi na Amerika naye kasooke tumalirize omu Isirairi n'omu Iran. Waliwo lipooti efulumiziddwa. Ekitongole ekya Amnesty bafulumiza lipooti balumiriza eggwanga lya Iran nti lyafayaringa cluster munitions bazikuba Isirairi zibayita cluster. Bagambye nti abasajja bayitibwa aba Iran bakuba Isirairi bomu zibayita cluster ezitakkirizibwa mu mateeka ag'ensi yonna. Cluster bombs oba cluster munitions
Ripooti efulumiziddwa bagenze maaso n'okuba nti bategeezezza ne bagamba nti bomu zino eziri widely banned cluster munitions baazikuba Isirayiri olutalo lwamala ennaku 12 bagenda maaso n'okuba nti Isirayiri baamukuba zi cluster era ne bagamba nti cluster zino zireeta obuzibu mu batuuze abatuuze ba Isirayiri babagamba nti mwenna abali mu bitundu ebyakubwamu cluster mubeere beegendereza ku kirewa amayuga ayita ku lutindo kubanga abasajja babateekamu zi cluster. Ripooti egambye nti omwezi oguwedde Iranian forces amajje ga Iran fired ballistic missiles basindika ballistic missiles whose warheads omanyi kyebayita omuzinga abasajja basobola okukola omuzinga naye ne bagusibako ekyokulwanyisa kyebayita warhead. Kakati warhead eyo mu bufunze zibeera bomu. Yes, mu bufunze zibeera bomu ekyokulwanyisa kyebabeera basibye ku muzinga. Omuzinga gwennyini kyebagamba nti ballistic babagamba nti Iran alina ballistic bwe bagisibako bwe bagisindika nga teriiko warhead kitegeeza nti teba ya bulabe naye bagisibako ekyokulwanyisa n'ekikuleetera mu bufunze wandibadde ogamba nti gino emizinga okusinga ebeera nga mode of transport okutambuza ekyokulwanyisa weewaawo nagwo gubeera munda gwo gwennyini kibeera kyakulwanyisa kubanga gutulika nga gutuusa awantu naye bwe bagusiba ku warhead olwo ekyo kibeera kyakulwanyisa kyakubiri ebeera nga bomu gye bataddemu. Kati bagamba ripooti ya Amnesty egambye nti emizinga gya Iran zi ballistic zajjiramu warhead omwali cluster bombs bwe batebategeezezza. Kati bagambye nti batunuulidde ebifaananyi ne batunuulira ne videos ne balaba zi clusters zino nga ziwandagala ekitundu ekiyitibwa Gashidan metropolitan area okusinga nti Iran ezo zikasuka ng'ennaku z'omwezi 19 June bwe bategeezezza ne bagamba nti ekitundu ekirala kye bayita Beersheba baakubayo cluster ng'ennaku z'omwezi 20. Abairani nti era baakasuka cluster zino mu kitundu ekiyitibwa Lezion maserengeta g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv ng'ennaku z'omwezi 22 era ne bagenda maaso n'okuleka nti baakasuka clusters zino mu kitundu ekiyitibwa Gushidan nembeera nga bwetambula. Iran tenda bagenda maaso nakuba nti yampuliriza evaayo okwogera ku lipooti eno efulumiziddwa ekitongole kya Amnesty nenga jjukira nti waliwo amawanga mpuliriza agasoba mu 10 agagenda maaso n'okuteeka omukono ku ndagaano ya mwaka 2008 Convention on Cluster Munition mwaka 2018 kakati convention eyo egaana amawanga gano ogenda maaso n'okuba nti gakola transfer bawera kibayita transfer production and storage of cluster bombs baziwera mu mwaka gwa 2008 naye amawanga gano abiri Iran ne Israel baali balwanagana bombi tebateeka mukono ku ndagaano eyo kitegeeza nti bo ebyokukasuka cluster bya bulijjo tewali teeka libagaana kubanga eri endagaano tebagimanyi era tebagiteekako mukono. Kakati newankubadde nti amateeka g'ensi yonna gakigaana naye kigambo okuba nti bano bo tebibakwatako. Isirayiri y'omu aludde ng'alumirizibwa okukozesa bomu ekika kino naddala mu kitundu ekyo eky'oluwannando lw'e Gaza. Kati ripooti eraga nti abasajja aba Iran nabo bakozesa emizinga egya ballistic nga bataddemu cluster zino ne bazikuba ku ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Ebintu byagenda maaso n'okuba nti yampuliriza bitambula bwenna ataddeko PAL FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Yenzo omukugulu kungunuhu wabali nnyo kuba nti munnange otuuliriza cluster munitions mbategeezezzaako nti zibeera airdropped oba ground launched explosive weapon zigenda maaso n'okuleka nti bwe zisindikibwa katugambe nti ebeera bomu naye evaamu bwe bayita obuto. Kakati obuto obwo busobola okumala ebbanga nga tebunnatulika y'ensonga lwaki nti amateeka g'ensi yonna tegakkiriza gikasuka mu kitundu kiremu bantu olw'ensonga nti olutalo n'obulubeera luwedde
kijja kutwala akaseera nga bomu zikyaliwo era wakati mu lutalo luno olubadde lutambula Omuyisirairi n'Omu-Iran Israel bwe yamanya nti Iran yafayaringa cluster bombs yatandika okuwera abantu nabagamba nti awagudde omuzinga temusemberawo kyaliwo ku wakati mu lutalo awagudde omuzinga temusemberawo kubanga baali bakitegedde nti cluster weeziri esobola obutatulika leero tejja kutulika nkya oluusi neetulika ennene neetulika naye kati buno obutono bw'emansa busobola okutulika nga wayise omwezi oba emyezi oba emyaka kakati zino balistiki za Iran bwe zatuukanga mu bbanga bwe ziti nga tezinnabagenda maaso nakukuba bibuga bya Israel zi ballistic nga buno bubomu nga bweyabya kati nga bumansa bomu nga ballistic etuuse mu bbanga mu kibuga nga waggulu yeeyabuluzaamu kati eno ne bwogikuba ebeera ya bulabe nti ebyuma byo ne bwe biba bigikubye mu bbanga bwebezze ne zino zi cluster oba tolina kyotaasizza kubanga bwe bagikuba mu bbanga bwe bunaagwa wansi bujja kgenda maaso n'okuba nti busaasana still bubeere bwa bulabe Iran nti kamu ku bukodyo bwe yaleeta okubonereza Isirairi baakasuka zi clusters zino nga bomu za mizero za Iran ne bwe zibeera zikubiddwa mu bbanga buno bu cluster busobola okugwa ne bukosa abantu oba ebizimbe oba si nakindi amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Isirairi ebintu bigenda maaso n'okuleka nti bitambula Pale FM ddwaniro tukuwa ebigenda maaso n'okuleka nti bivaayo olutalo newankubadde nga lwaggwa kaakati tukuwa ebigenda maaso n'okuba nti bivaayo katutuuke wano Abairani n'Abamerika beekuttemu kaawo Abairani n'Abamerika beekuttemu kaawo ka sikwizi katono kabadde tekakanga nnyo Omuyirani n'Omumerika kyekibaddewo Amerika nga bw'omumanyi nabagamba nti Amerika wafujjomu mulungi nnyo mu kuyiikiriza Amerika ye mwana gwe bataakubira kusosonkereza banne kati Amerika kyakoze azze n'avuga destroyer a navy destroyer mu Amerika binabyagala mujjukire bwe yatuvugira ekyombo n'akireetawa ne Mombasa mwaka gwa 2020 awo nga tugenda mu kalulu bino mu Amerika byagala muzoganyi tayagalirako ddala muntu awumudde awakula entalo ku layisi si bwe mugamba Amerika entalo aziwakula ku layisi numubuuza nti kakati omusajja omwagaza ki lwaki omuyiikiriza ye muwakuzi wa ntalo ate ku layisi lwakuba nti ye amanyi nozirwana waliwo omuntu awakula entalo nga tamanyi kuzirwana okitegeera kakati ye aziwakula ku layisi ate era n'azirwana kati ki ekibaddewo Omumerika wuuno atutte navy destroyer n'agisembeza ku territory y'eggwanga lya Iran mu mazzi Gulf of Oman amazzi agali side ya Iran Amerika n'avuga ekintu kye navy destroyer libadde lyato erirwanyi si mmeri si kyombo eryato erirwanyi n'ajja n'alisembeza kumpi n'amazzi ga Iran Abairani ne bagamba okimye ki munywanyi Amerika watukube fodo na Tanzania isafahani kati ate kiki bagenza okwogerezeganya n'eryato lyo babadde ku lyato lya magye baliyita Alain Baroque class guided missile destroyer oluusi baliyita USS Fitzgerald oba Fitzgerald Baroque class guided missile destroyer kakati Amerika lyaleese nelisembera ku mazzi ga Irani Abairani ne balirengera omanyi nabo kakati ennaku zino bali amaaso balina ga kiwuggulu balaba balinze ekiddako bakimanyi ekiddako ejjo Pezeshkian yategeeza nti ewaabwe tebavanga mu mudu ya kulwana beetegefu nnyo okulwana essaawa yonna kakati yembeera Israeli yabateekamu n'Omumerika bagamba nti bali ready okulwana essaawa yonna olubalukirawo Abairani bagamba nti bali ready kakati munange ekibaddewo Amerika bagenza okulaba ng'esembeza navy destroyer ku mazzi gaabwe kakati Abairani ne basitwa mangu helicopter omanyi nabo balina navy force balina ne helicopter zirawuna amazzi gaabwe ne bagenda maaso n'okuba nti basitudde helicopter nga Fitzgerald bagiyita Fitzgerald destroyer lyatwala Amerika eddwanyi neribasemberera kakati Abairani kibakoze ne balowooza nti bizzeemu busajja bukomyewo ne bagezaako okusooka okwetegereza balabe kiki bagenza okwetegereza nga lyato lya Amerika lisemberera amazzi gaabwe ne baswa helicopter
ne basitulwa helicopter bafulumiza ne footage ono. Helicopter bagisitudde netandika okuflyingira waggulu w'eryato lino erya America. Bakulu members ababadde mu helicopter ya Iran waggulu mu bbanga ne batandika okwogerezeganya ne bano ababadde wansi mu lyato. Bakuze kibayita radio warning, bayogedde na luzungu. Tebogedde lulimi lwabwe, boogedde luzungu. Bano abadde bavuga eryato lya America eddwanyi basobole okuba nti bategeera bulungi ne boogera oluzungu ne babagamba nti please mukyuse, temutuuka mu mazzi gaffe, temugeza ne mutuuka mu mazzi gaffe. Tubalaba eryato lyammwe lyolekedde amazzi gaffe ne mugeze mu kuruusinge mugayingire mugenda kutulaba. Abairani nga bali mu bbanga, America ali wansi ku mazzi. Kino kibaddewo n'akatambi bakafulumizza. Kakati bafunye okuddibwamu okuva mu lyato ly'Abamerika kubanga bakosezza luzungu. Abamerika babadde mu lyato lino ba Navy Commando Abamerika babadde bavuga eryato lino destroyer ne bawulira ne baddamu babagamba nti tujja giwanula ffe Amerika, tujja kugiwanula nga bagamba kuwanula ennyonyi ya Iran. Babagambye tusobola okugiwanula, bamamutuzanyisa temutukangakanga, tujja kugiwanula. Kyokka ennyonyi yebalabula naye erimu ebyokulwanyisa, erimu bomu esobola okukuba eryato lino. Ab'eryato babagambye kubanga message ya Iran evudde waggulu mu bbanga mu helicopter egambye abali mu lyato abasirikale b'Amerika ababadde mu destroyer babagambye nti please tugenda kubakuba singa mwolekera amazzi gaffe. Kakati abali mu lyato ne baddamu ne bagamba nti naffe tujja bawonwayo mu bbanga. Osaaga beranga bwegenze maaso nukaleka nti etambudde. Abasajja bayitibwa Abamerika bagenze okulaba nga helicopter y'eggwanga erya Iran ebalemeddeko. Helicopter ebalemeddeko. Abasajja aba Iran bongera okulabula eryato lya America era bigenze okuggwa nga eryato liwese eribadde lyolekedde amazzi aga Iran ne liweta ne liddayo nga tewali kibaddewo kyonna, terikubye ennyonyi n'ennyonyi tebakubye. Ekitongole ekya US Central Command ekitwala amazzi gano awabadde obuzibu buno bategeezezza nti Iran erimba tebannaba kusemberera mazzi gaayo. Jasi bo badde bavuga byabwe embeera nga bwebadde ampuliza wali mu Gulf of Oman naye nga Iran ekoze interception eremesezza eryato lya America libayita USS Fitzgerald okuba nti batuuka. Abamerika bo bagamba nti eryato lino libadde ku mission za bulijjo era badde tebalina nteekateeka yonna yakugenda maaso n'okuba nti oba oliawo batuuka mazzi ga Iran naye ng'ekibaddewo kyekyo. America bamugamba egeza osembereyo n'atuwulira n'omusajja ayitibwa America n'agamba nti geza nange nkube nange nja kukuba. Atutegedde nti Abairani bakozesezza ennyonyi gye bayita SH-3 Sea King helicopter. Abairani bagirina bagiyita Sea King helicopter, kabaka w'ennyanja. Abasajja Abairani nno nabo tebatudde, balina helicopter bagiyita kabaka w'ennyanja Sea King. SH-3 yeyimuse bagenza okulengera Omumerika aluleeta ayolekedde amazzi gaabwe ate nga lyato liriko n'ebyokulwanyisa. Abairani kye bakoze mangu ne balonkinga mu bbanga Sea King helicopter gye bayita SH-3 ng'ejjudde ebyokulwanyisa ne balabula Omumerika nti woosalira mu mazzi gaffe tugenda kubwatula. Eryato ly'Abamerika ne libaddamu ne bagamba nti mukigezeeko naffe mutulabe ne bigenza okuggwa. Nje byeggweredde ng'eryato lya America litawanise, bakuyita kutawanika, batawanise era ne bagenda maaso n'okuba nti eryato lyabwe balivuze ne balijja kumpi n'amazzi g'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Abairani babadde mu helicopter ne bagamba mutuwonye. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo, bannaffe abajoshanga health care bano basange bakolola okumpi ne Akasha Mall ddwaliro ly'Abazungu n'Abachina
bagamba nti bazze okujjanjaba gwe Munnayuganda ku lw'obulamu obulungi bakuleetedde ekyuma ekikebera omubiri gwonna ku bwereere bagenda kukebera omubiri gwonna ku bwereere endwadde zonna ez'omunda n'ez'okungulu internal and external organs bagenda kuba bazikebera endwadde omuli ensigo ulcers omutima ekibumba amagumba prostate amaaso n'endala nnyingi byonna bagenda bikebera ku bwereere bagamba nti gwawuliriza inside story guno mukisa gwo genda bakebere ku bwereere bakebere ensigo ulcers omutima endwadde zonna zigenda maaso n'okuba nti zikuluma ziri munda mubiri n'eziri ebweru w'omubiri bagenda zikebera ku bwereere yes abeetaazi abajoshanga genda wali ekkololo okuliraana Acacia obe kubi ku noti 753 64 997 bali ku noti 753 64 997 noti 775 6908 67 bagenda kukebera endwadde ezo ku bwereere duka zambwa wali kubanafa abajoshanga 0753 64 997 noti 775 69 noti 8 67 yes banafa abogenda kuba atu bafuna bulungi abajoshanga kakati munda mu bisenge by'amakulira agentalo tuvuddeyo katukomewo n'ebifa munda mu bisenge bya politics naddala nga twolekera 2026 Mbanjulira M&A Islamic Research Center nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic capping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusanyalala abakyala abatawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto ng'alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene kyekimire kitone emamba emirenkejje nga M&A Islamic Research Center abajjanjabisa hijama bali nateete opposite ne Totala okupaaka ku Ntami Complex songa Masaka bali Kinoni mu tawuni ng'ate Bugwanjuba bali Shema Kabwohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695. Amanya ganze babye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanja ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya ganze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya ganze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Lydia, eyakava China wiki bbiri emali yetuuse oli mu kutikula? Yo wange gwe tonnatikula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gw'ani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage. Byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulinaana Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula ssente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya.
nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077781174 oba 0754 emikaaga esatu bisatu abiri mu musanvu. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. The inside story. Inside story. Ensonga y'omunda. Tukutambuze ziyonna. Mubanga tono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga. Ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda. Ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Wabale tugoberera essaawa yaffe ey'okubiri tuli ne MTN ziri eddakiika mpuliriza nnya akadde kano kennyini tukujjukiza ekitabo Mbogo yali ngabo omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo omanyi bulungi omanyiko ki byakolera obusiraamu na Uganda obitegera bulungi kakati jangu ofuna ekitabo kino Mbogo yali ngabo ekyawandiikibwa Mugonza Abdallah ojja kisanga ku reception ya Pale FM kya mitwalo 2.5 zokka ogenda kuba otegeera ddala Mbogo Yaliani ekitabo kino kiwandiikiddwa kirambika bulungi obulamu bwa bwana Nuhu Kyabasinga Mbogo n'ebyafaayo bye n'engeri obusiraamu gye bwasaasaana mu Uganda. Kale nno osobola okuba nti okisisinkana wano ku Pale FM ku reception yaffe weekiri bulungi nnyo ogenda kuba okisanga ku mitwalo 2.5 zokka. Modus Management Services bali bukote zime kitibwa Kamule bakojja kusose opangisa gwali ng'okweyo okugubana abapangisa olina ekizimbe apartment oba arcade ogenda kuba nti munnange obasinkana bulungi nnyo ate bagende maaso n'okuba nti bakuweereza Gwerandi Road bagamba nti oddamu kukkaana n'abapangisa agenda maaso n'okuba nti munnange obatuukirira bakubanjize oli essente yo nga toyombye na mupangisa bali ku noti 559 73 noti 597 noti 778 52553 banafa bweranga obafuna bulungi aba Modus Management Services. Superstar Nursery and Primary School Somero Den Boarding liva ku kibiina ekyanasiba ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo nnyo environment yesande okubeeramu omuyizi atandika okusoma endya n'ennyambala nnungi nnyo era bya mutindo
basomesa eddiini n'ebyensi. Genda wali seeta kilometers 16 zokka okuva e Kampala ku luguudo lw'Ejjinja ojja kuba ate obasinkana bulungi nnyo aba Superstar Nursery and Primary School. Okumanya ebisingawo banafa bakubire ku noti 7 noti 9777 noti 74 noti 977 778 ojja kuba ate obafuna bulungi aba Superstar Nursery and Primary School. Kakati aliyo ngoina enniya oyagala kulambula ku nnyumba ya Allah okula emikulu ejjawummula naye ng'okyasobeddwa emiwendo egiri waggulu weekwate wumula masavu omukisa guno weeguli wano ku Pearl FM jangu ku reception ya Pearl of Africa Radio ate munnange ofune umula ku bbeeyi eya wansi oba okube ku ssimu noti 7 noti 4 5 omukisa guno si gwa lubeerera ogwa umula masavu nyumirwa olugendo olwa umula omwezi ogw'omunaana ng'otambula n'abakugu ku bbeeyi eya wansi ddala. Ayagala wumula eya wansi ayagala wumula nga emiwendo gya wansi ng'otaddemu kaaka ssente nga si kangi kuba ku noti 7 noti 4 5 9 12 ojja kuba ate munnange omanya ebisingawo. Kujjukiza SH Family Hardware bali wali kukuba erigenda ku headquarters eza district y'e Wakiso bali opposite ne Masjid Nol. Batunda buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi. Weetaaga ebya plumbing ogenda kuba bafuna basuubuza simenti mu bika byonna bamutuusa ku site emisumaali tanka mitayembwa sengenge mataala era bagamba nti osobola okugulawo nabo account n'oteekako ssente zo mpolampola otuukiriza ekiruubirirwa kye eky'okuzimba. Essimu noti 7 noti 343454 noti 75434354 bannaffe abo ogenda kuba bafuna bulungi. Wonna wosinza okuba nti otaddeko webale nnyo webali eddala yenza omukugulu ku Nuhu Dr. Kaima wali ku Bakaima Herbal Center ekampe tuwakira okule nkubuzaako nnyo webale nnyo okuba nti otaddeko na buli ali wooli akadde kano nga otumbudde ekkula munnange yebale nnyo yebale eddala. Kakati tugenda kudda wa katusooke tugendeko mu byobufuzi omwaka 2026 nga bwe bigenda maaso n'okuba nti obooli awo bitambula kubanga twolekera akalulu ebyaddala akalulu kafuuse akalulu ebibiina ebyenjawulo biri mu kweshepinga akadde kano. Nategeddeko nti waliwo ekibiina nga tekyakoze kamyufu naye nga akamyufu bagenda maaso n'okuba nti bakakola wakati mu kasirise. Katulabe bya 2026. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency we are show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be all right. See? The inside story. Government yes our constituencies. Asoko linde yes our districts. Go wali ugoze ku government gwe. Obumanye utegera. Jogera ku byotegera. Wetakula wakusibwa. The inside story. By Katase pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobriquet, is my epithet, is my operation. In simple terms, is my name. The inside story. Ami Museveni ye president ndowooza ye kakati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasu kubanga omusaala gwali ya buli mwezi ajja gwewola buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze kuki tugenda kusasula bbandi. The inside story. Ensi yammwe kati nnungi naye mmwe mubeera wano mu Kampala ebiri mu Uganda temubimanyi naye nze atambula Uganda etandise okumpoomera. The inside story. Mwatera akalulu kandi bakiiba. Does not mean nti temuddamu kulonda n'ekitegeeza mulina okukola more than voting. The inside story. Group ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho you just wait awakanyonkorera hansi yimwe mwikaruko egura oye. The inside story. Kana gwakira magere naye oli waddembo genda emimbali eyo gye mugenda kati fe musana tukulaba buli magere ne wo pretendinga ne bwe bakusasula sente. The inside story. Sente ez'abakyala twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna palishi modo nze ndi mukyala wa movement sibanyina gyali muzeeyo ebintu bituukemuuko ekisanja kino ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata abantu bakwate. Pale FM ekula eri omuntu wabulijjo wabuli nnyo kuba nti otaddeko akadde kano kennyini katwabe ebiki ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula of course mu bibiina ebyenjawulo okwetula eggwanga. Okusooka olunaku olwaleero ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement
bazzeemu okutegeka akamyufu akalala era ng'olunaku olwaleero kamyufu akagendereddwamu okufuna bagenda okukwatira ekibiina kino bendera ku mutendera ogwa LC5 basentebe aba disitulikiti ne ba Lord Mayor. Kitegeeza nti olunaku olwaleero bagenda kuba batubuulira ani agenda okukwata kaadi yaabwe ku kifo eky'obwa Lord Mayor mu kibuga eky'eggwanga ekikulu Kampala. Bameeya aba munisipaali nabo bagenda maaso n'okuba nti balondebwa, ba city division mayors nabo bagenda maaso n'okuba nti balondebwa, era tugenda kuba tutegeera olunaku olwaleero ani agenda bakwatira ye Kawempe, ani anaakwata ye Rubaga, ani anaakwata ye Makindye, ate ne Lord Mayor ani gubagenda okuleeta okwongera okufaafagana ne Elias Lukwago oba n'oyo analeetebwa ekibiina ekya National Unity Platform. NRM era olunaku olwaleero bali mu kulonda bakyapasoni aba LC eyokusatu bagenda bakwatira bendera aba Town Council kusaba Municipal Division Mayors bonna bagenda maaso n'okuba nti balondebwa. Ba directly elected councillors ku district ne ku municipal kussa ku sub county level ba ku level ya magombolola nabo bagenda maaso n'okuba nti balondebwa. Women councillors aba district aba municipal n'aba magombolola bonna bagenda maaso n'okuba nti balondebwa olunaku olwaleero. Ekibiina kyalangidde naddala ssentebe wakyo, ssentebe w'akakiiko k'ebikuuna mu kibiina gwe bayita Dr. Tango Doi bagambye nti ssaawa 4 zinagenda okuleka nti ziwera nga batandise era batandise dda. Badde nnengera wano activities ng'ezibadde zitambula ez'okulonda wali mu district ey'Ewakisa ekitundu eky'Nansana nga layini emu eriko abalala bakoma eri ey'endala ng'eriko omulala ng'alina 2. Kati nze bwe mbeera nze akunkavaamu olina 2 ate layini endala ekoma eri era wennengedde wano. Ekibiina kino kyabadde kiteeseteese okusoma amannya ag'abalonzi, amannya g'abalonzi abali mu register okutuuka edda paka ku ssaawa 5:45 era babadde bateeseteese newankubadde nkugambye nti nnengedde already line naye babadde bateeseteese akalulu kano okutandika ku ssaawa 6 zennyini kakomekerezebwa ku ssaawa 8 nga beewala obuvuyo obwaliwo ku mulundi guli nga baagala bateekewo akadde akawerako okulaba nti tewabeera kavuyo. Nennengedde ebitundu ebimu tezinawera ssaawa 6 olwedde nga bamaze okuba nti batandika okulonda olunaku olwaleero. Kamyufu ka kibiina kya NRM olunaku lwaleero bameeya bakansala LC5 chairpersons na mpuliza n'ebifo ebirala nga bwengenze maaso n'okuba nti nkutegeeza kyokka bagenza okugenda mu kamyufu kano nga kamyufu kali akawedde akabadde akababaka mu parliament bagenda bakwatira bendera. Bangi babadde bakyalina ebinoobule era nga ssentebe w'akakiiko k'ebikuuna gwe bayita Dr. Tanga Odoi bw'atyo yavuddeyo n'awakanya ebbaluwa ya mukama we General Yoweri Kaguta Museveni gyafulumizza ku kakiiko ak'ebyokulonda n'ategeeza nti ate Dr. Tanga Odoi yennyini yabadde akulira okulonda tayinza agenda maaso n'okuteekawo kakiiko ate akanoonyereza kwabo abenyegedde wakati mu buvuyo mu kulonda. Dr. Tanga Odoi yagamba tayinza kunenzebwa ng'omuntu kubanga bangi ku babadde ate mu kalulu bo bennyini be baatanudde okuba nti bakoze effujjo ebintu ng'ebyatambudde. Kale nno tulindidde okulaba akalulu kano kagenda kulabika nti katambula katya ak'ekibiina ekya NRM wonna okwetoola eggwanga kamyufu ak'abassentebe ng'ebigenda maaso n'okuba nti abitambula. Kakati ebyo we biri. Ekibiina ekya National Unity Platform tutegedde nti bo enteekateeka zibalimu ez'okusonda ssente bamaze okuba nti balonkinga enteekateeka ya diaspora. Bagamba nti kakati tugendagendako n'ebweru w'eggwanga twongere okulabika nti tuzisonda mpola mpola. Nuupu egamba katuyingireko ebweru mu mbeera ey'okuzisonda nti groups eziwerako ez'abannakibiina abagizi b'ekibiina nga bali bweru wa ggwanga bagenda kukola enteekateeka oba oliawo ogenda maaso n'okuba nti bongera okusondera ekibiina kino ensimbi. Jjukira nti bannakibiina kino we baasimbira nakati we bakyali bagamba nti ensimbi eziva mu kago gatta ebibiina abaka mu parliament eza iPod ezo zo tebagenda kuzeetaaga era bategeezeza nti ne Minisita Norbert Mao akootakoota mu Galumonde bwe yavuddeyo n'ategeeza nti agenda beegayirira bwe kiba kimwetaagisa kufukamira agende Makerere Kavule abeegayirire basobole okulabika nti oba oliawo badda ampuliriza mu nteekateeka eno eya iPod. Webali nnyo okuba nti otaddeko Pal FM. Kagujje y'essimu gy'olina okulabika nti weekwata ngenda kuba nti nkwongera
kati ngena kuwalisi yabana kibiina kya NUP naye essimu gyolina okuba nti weekwata eyitibwa Kaguje bagikuleetedde nga GB 126 bagamba nti essimu eno omutwe gwayo gwa GB 128 ena ramu wa GB 6 eryandali kumira ddala omuliro okumala ennaku 3 Kaguje essimu nnene bulungi ku mitwalo 25 ogenda kuba ogifuna bulungi ku mitwalo 25 essimu ya Kaguje Yesu ogenda kuba ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala emitwalo 24 ogenda kuba ofuna essimu eya Kaguje simu ngazi bulungi ekuuma omuliro okumala ennaku 3 ate nga bagamba nti bakuleetedde n'essimu eyo eyitibwa Samsung Edge Extra yo ya mitwalo 25 n'ebika bya Samsung ebirala byonna ogenda kuba bifuna okuba mannafa ba Big Time Gadgets bali wali ku ikoto ly'omulongo ya mukango vayo wa Kiseka kuba ku noti 57 7 1224 genda ofune Kaguje ku mitwalo 24 zokka oba Samsung Edge Extra essimu nayo ya mulembe nnyo ekyenkanidde ku mitwalo 25 zokka aba Big Time Gadgets bagamba nti nabo omusuubuzi bakwaniriza ali mu Kampala n'emirirano bajja kuleetera essimu noti 57 7 1224 noti 7 5 7 1224 bajja kuba tofuna bannafaabo aba Big Time Gadgets. Akati ekibiina nga tukyali mu byobufuzi ekibiina kya National Unity Platform bwekityo kyawezezza emyaka 5 beddu nga kitandikiddwawo emabega omwaka gwali gwa 2020 emyaka 5 gyamaze okulabika nti giwera kakati onaku olwaliro twagadde tukubulire abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform 50 ababaddemu wakati mu kutambuza ekibiina kino okutuusa olunaku olwaleero emyaka gya NUP 5 bano be bannakibiina 50 okusinza ku kunoonyereza bukoso okwaffe nga Pal FM ne Pano yaffe bannakibiina 50 abasinze okubeera ab'enkizo oba abasinze okuyamba ekibiina kino okutambuza emirimu okumala emyaka 5 mirambirira otutuukidde olunaku olwaleero NUP at 5 kakati bali 50 betukuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero osobola okwongeramu ababo neffe tuleese 50 lisiti yiino ya bannakibiina 50 abasinze okukolerera ekibiina oba abadde influential nnyo eri ekibiina kya NUP emyaka 5 nga weekiri Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde omukulembeze w'ekibiina kino president w'ekibiina era nga yakyali bamwongedde ekisanja yali Fraga Beyala ow'ekibiina mu kalulu k'omwaka 2021 ono abadde role model abadde father oluusi bamuyita father abadde simbo ey'ekibiina kya NUP n'okutuusa olunaku olwaleero nga weekiri emyaka 5 David Lewis Lubongoya Secretary General w'ekibiina kino abadde nnyo wakati mu kutambuza emirimu gy'ekibiina kino egya buli lunaku abadde influential nnyo mu bululu obwadde buteekebwateekebwa naddala by elections era abadde alabwako nnyo mu kooti mu kulwanira bannakibiina bazze basiwa Secretary General David Lewis Lubongoya omulala abadde Joel Ssenyonyi akaseera kano ye mwogezi w'ekibiina era nga ye leader of opposition y'omu ku babadde ab'enkizo ennyo mu kutambuza NUP emyaka 5 egiyise omu ku Vice President John Baptist Nambeshe okuva mu bitundu eby'Embale erinnya lye tebasobola kulyerabira mu myaka gino 5 egya NUP nga weeri Muhammad Muwanga Kivumbi omu ku babaka ab'enkizo ddala mu kibiina kino mu kaseera kano ye Vice President mu kitundu ekya Buganda abadde wankizo nnyo mu myaka 5 egya NUP akaseera kano kakati omulala abadde embaka zaake Francis Butebi ono abadde symbol of resistance mu parliament ebbanga lyamaze mu parliament yabadde akulira okuwalira resistance ne defiance abadde abikulira mu parliament abadde mbako ya very emitiana gwe bayita Francis Zaake Butebi emyaka 5 egya NUP kakati Benjamin Katana abadde muwonika w'ekibiina omugenzi Anthony Wameri yali omu ku bannamateeka ab'enkizo naddala mu kooti
nga bagezaako okuwolereza ekibiina ne bannakibiina okutwaliza wamu. Kakati mugenzi omubaka Betty Namboza akiikirira Mukono Municipality oyo naye ampuliriza mu myaka 5 egy'ekibiina kya NUP y'omu ku babadde bakiikirira nnyo ekibiina kino ku mikutu egy'amawulire abadde voko nnyo ekyenkaniddeawo. Omubaka kakati nga mugenzi Muhammad Segirinya y'omu ku batunda ennyo enjiri y'ekibiina nga tannaba kulabika nti asibwa mu kaseera kano mugenzi. Matasi Mpuga Nsamba erinnya lye tosobola kulyerabira yali lead of opposition mu gavumenti ey'ekisiikirize eyasookera ddala ku ludda oluvuganya gavumenti naddamu mu kibiina ekya NUP mu kisanja kino newankubadde nga tugenza okutuuka akaseera kano NUP ng'eweza emyaka 5 ekibiina kivaamu dda era n'akula n'ekikye ekiyitibwa DF. Kakati era mu bano botayinza kwerabira Muhammad Mbaka Shamimu Malende munnamateeka omutendeke Mbaka omukyalo wa district eya Kampala abaddemu mu kwolereza abasiba b'ekibiina ekya NUP mu myaka 5 egiyise eja NUP. Omu ku babaka ababadde voko ennyo ku saidi ya NUP abadde Honorable Sewungu Joseph Gonzaga okuva eri mu bitundu ebyekalungu nayo NUP tesobola kumwerabira mu myaka gino 5 nga weebali. Baka badde akulira abakyala mu kibiina kino ye Honorable Flavia Nabagabe naye ampuliriza ekibiina bagamba nti akitaddeko ettofaali eddene mu myaka 5 egiyise. Omubaka Honorable Aisha Kabanda okuva e Butambala, Mbaka Namugagolete okuva Essembabule ono yabadde voko nnyo naddala wakati mu kutambuza enjiri ey'ekibiina ku mikutu egy'amawulire. Muwaddanku nnyingi ono abadde akiikiridde nnyo ekibiina kino naddala mu kulwanirira abantu abali ebweru w'eggwanga. Alex Waiso Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina y'omu ku babadde voko ennyo mu kwogerera ekibiina kino. Omubaka Medali Lubega Seggona abadde nnyo wakati mu kuwolereza ekibiina kino era y'omu kuba kitaasa okulabika nti oba oliawo kitwalibwa mu kooti. Yafuba nnyo okulaba nti ekibiina kino kigenda maaso n'okuleka nti kikyusibwa okuva ku bannyini kyo abaali baagala okuba nti bakyeddiza. Dr. Lina Zedriga abadde myuka w'omukulembeze w'ekibiina okuva mu kitundu ekyamambuka. Jole Mugisha Kyomugasho ono yafa yali first Western Deputy mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Mase Walukamba omu ku badde bakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kino ekya NUP erinnya lye lisigadde livuga nnyo n'okutuusa olunaku olwaleero mu myaka 5. Fred Center Munyanzi abadde ssabakunzi w'ekibiina kino mu myaka 5 egiyise. Rovan Zirwanyaga ono abadde atwala ku Electoral Commission y'ekibiina okusomesa mu NUP naddala ng'asomesa nnyo philosophy y'ekibiina. Musiri David abadde head of institutions mu kibiina kino emyaka 5 egiyise. Mubadde mu Florence Namayanja akati ono omulimu gwe gulabise nnyo mu kaseera nga ekibinja kya NUP ekye Masaka kimaze okulabika nti kyekutulako y'omu ku baayimirirawo okugamba nti naffe ab'e Masaka yadde Honorable Mpuuga Bedi Bwanika n'abalala baasala eddiiro ab'e Masaka tugamba tukyali ba NUP. Florence Namayanja meya w'e Masaka. Ali Bukeni ono abadde akulira culture sports era nga yabadde akwasaganya ensonga z'abafuutu soja tournaments ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zitambula. Kakati ekibiina kino era kibadde ne media teams zaakyo ng'ogyeko mainstream media babadde batambuliza nnyo emirimu oba amawulire agabakwatako mu media team ezaabwe. Babadde ne Ghetto TV nga yemu kuzigenda maaso n'okufulumya amawulire gaabwe okumala emyaka 5 era bono toyinza kwerabira erinnya erya Jona Atusingwize omu ku babadde bagenda maaso n'okwereza ku Ghetto TV. Jona Atusingwize akati Sama Uganda omukutu ogwa Map Media Sobra ow'omukisa abadde nnyo mu bifaananyi. Kakati wabaddewo ababadde mu activism ey'ekibiina kino. NUP ne activism bali bati tosobola kubaawula. Waliwo abadde nnyo mu activism byakwekalakasa tukwata amabaati babaddewo. Serunkuma John Bosco Kaana Kambata Namutyaba Silivia Buwembo Habibu mu kaseera kano essabakunzi w'ekibiina akibaddemu Okamala. Kakati wabaddewo bo ba speakers aba district n'enkiiko z'amagombolola mu Kampala ne Wakiso omubadde Godfrey Luyombya Lubachausi Hamza Kasozi Nansana Municipality na General Chief Speaker Wakiso abo bo nabo bagenda maaso n'okulabika nti batanula okwekalakasa mu ngeri zaabwe ba speakers NUP. Kakati era ekibiina kino kibaddemu n'okujjukira abagenzi. Amanya g'abagenzi agavuze nnyo mu myaka 5 omubadde Yasin Kawuma yali dereva wa Kyagulanyi Robert Center president w'ekibiina. Rita Nabukenya Franka Senteza
n'erinnya eddala libadde livuga ennyo mu kibiina kya NUP myaka 5 newankubadde nga tamanyiddwa oba mufu oba mulamu ye John Bosco Kibalama. Amannya amalala gabadde gavuga gabadde gabasibe mu kibiina kino okubadde Olivia Lutaya, okubadde ayitibwa Machete, okubadde ayitibwa Sanya Muhyiddin n'abalala abasibe b'ekibiina ababadde bavuga ennyo mu myaka 5 egiyise egya NUP. Kakati NUP ng'oggyeko abo abafu n'abasibe ne ba activist n'abeekalakaasi era babadde ne ba bloggers abadde bagenda maaso n'okubunyisa enjiri y'ekibiina nga basinziira wakati ku mitimbagano okubadde gwe bayita Fred Lumbuye, Umaru Kiseka, Dogo Nation, Pastor Simwe ate nga n'abasibe mbadde nkulekeddeyo Bobby Yanga. Omulala gwe tujja okulabika ntukomekereza naye tumalayo lisiti ya 50 ye mubaka Luttamaguzi Ssemakula. Ono ekibiina yakagenda maaso n'okuba nti akiyingira wabula newankubadde nga abadde mu kibiina ekya Democratic Party enjiri gy'abadde agenda maaso n'okuba nti atambuza ebadde ya kibiina ekya National Unity Platform. Kale nno bamu ku bannakibiina kya NUP betwagadde okulabika nti obaoliawo tukubuulira abatambuza emirimu gy'ekibiina kino mu myaka 5 egya National Unity Platform wakati nga twetegekera akalulu akagenda okulabika nti kaddako ak'omwaka 2026. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency we are show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be alright. See? The inside story. Government yasaba constituencies. Soko linde yasaba districts. Gwe wali ogezeko mu government gwe. Obumanyi obutegeera. Yogera ku byotegeera. Wetakula wakusiibwa. The inside story. By Katase pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobriquet, is my epithet, is my operation. In simple terms, is my name. The inside story. Ami Museveni ye president ndowooza ye kakati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasu kubanga omusaala gwalya buli mwezi ajja gwewola buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze ku ki tugenda kusasula bbanki. The inside story. Ensi yammwe kati nnungi naye mmwe mubeera wano mu Kampala ebiri mu Uganda temubimanyi naye nze atambula Uganda etandise okumpoomera. The inside story. Mwatera akaruru kandi bakiiba. Does not mean nti temuddamu kulonda n'ekitegeeza mulina okukola more than voting. The inside story. Grupu ya Kyagulanyi nteeroho ninja kugimaraho. You just wait. Abakanyonkorera hansi yimwe mwikaruko egoro oye. The inside story. Kana gwakira magere naye oli waddembe ogenda emimbali eyo gye mugenda kati fe musana tukulaba buli magere ne wopulitendinga ne bwe bakusasula sente. The inside story. Sente ez'abakyala twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna palishi modo nze ndi mukyala wa movement sibanyina gyali muzeeyo ebintu bituukemuuko ekisanja kino ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata abantu bakwate. Chakala MTN Cola Tunes ofuke wina ovimbe. Subscribe ku MTN Cola Tunes owangure ziboda boda get fresh vibes. Winning a million for na dimes. Cheka kuzi Cola Tune. Iye MTN Cola Tunes owangure ebirabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo. Nyiga star emu 7 noti star emu 2 hashi obenna mukisa na wangura. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emu 2 emu 2 noti. MTN erungamizibwa ekitongole kimu. Manda Mobile yino koleza weefunire sim card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial star 149 hash oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo
okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma na Kitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade. Lituuza abayizi ebigezo bya Piero Ine Piero Inga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti buli jettooko liwanirira likyali ku mugogo. Balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa enti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala. Balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka akaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School lisangibwa Namagoma na Kitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa. Bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*1 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Big thing Kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya. Weefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Chakala MTN Kola Tunes ofuke wina ovimbe. Subscribe ku MTN Kola Tunes wangure ziboda boda get fresh vibe. Winning a million for na dimes. Cheka kozi Kola Tune. Iye MTN Kola Tunes owangure ebirabo ntoko nga boda ne sente ku momo. Nyiga *7 obenna mukisa n'awangura. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 noti. MTN erungamizibwa ekitongole ki Pale FM kwero omuntu wabule nnyo kuba nti okyatumbudde akaseera kano kenyiniza omukugulu kunno wabule nnyo okuba nti owuliriza kakati lisiti munange yeeyo lisiti yeeyo abasigadde kwe kuli High Tower waliwo omwana gwe bayita High Tower awo lisiti y'abannakibiina ekya NUP abasinze okubeera influential mu myaka 5 High Tower abamu kubabadde ennyo makomera kuliko Magala Umaru General Gaddafi Wakabe
Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi aba bodyguard aba president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gamu kumanya gotayinza genda maaso nokuba nti munnange oba oli aweerabira mu myaka gino 5 egya NUP. Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi yeyo listi eyakompilingiddwa yeyo listi abo abasinza okusibwa nabo babuulidde okubadde ba General Gaddafi, Magalawo Malu, Wakabi, Haitawa, Bolivia Rutaya, Bamachete, Sanya Muhyiddin n'abalala. Listi yeyo kutwaliza wamu gemanya gasinza okuleka ndi gatambudde nnyo mu myaka gino 5 egy'ekibiina ekya National Unity Platform. Mwebale tuliriza. Katugendeko mu bandafa bachuwa iti basooke batujjanjabe then tugende mu ggwanga ku ggwanga. Tukwaniriza hajati. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza wa Allah oyo akyatuwadde obulamu kubanga paka saawa eno akyatutaddemu abo bakyawadde ekyengera ky'obulamu. Nze no kita kyengera olw'ensonga si buli muntu saawa eno nti alinga nze oba nti alinga ffe abba bakyalese nga tukyatambula. Bangi bali mu malwaliro naye ffe alhamdulillah tumwebaza kubeera nga tuli mu abo abakyasobola okubeera nga tutambula. Ffe abachuwaiti bakafulu mu kwekebejja omubiri gwonna nga twekebejja nga tukozesa ekyuma kyaffe ekya non-linear machine ng'eyo nno yeyeekebejja efeffetta buli kantu konna akalwadde akabeera mu mubiri. Mashini eyo wewunye yeewunyisa nnyo olw'ensonga nti yefeffetta ate okuba ebifaananyi gwe kennyini n'olaba wa wakutawaanya awamaze ebbanga nga wakutawaanya ekijja ekyonna nawe kennyini n'olaba nti butuufu wano wemaze ebbanga nga wantawaanya. Nabagamba temwetuuma ndwadde mannya olw'okubanga endwadde ezimu zifaananya obubonero ng'olw'okuba wawulira gundi yayinako ndwadde ng'ayina obubonero bwebumu naawe n'ogyetuuma. Afe tugamba jangu tusooke tukuteeke mu mashini yaffe ekulage ekituufu ojjanjabe ekyo kyennyini ky'omaze okutegeera. Nga mashini eno okugikuteeka mu si ya sente nnyingi $3.5 gyokka ate nga munewo n'agende walala ejja kuba nga ya bbeeyi nnyo naye waffe twagisala bbeeyi kisobozesa buli munnayuganda yenna eyandyetaaze okwekebejja omubiri gwe ategeera butya bw'aba ayimiridde. Nabagamba ffe twajja kujjanjaba bantu tetwajja kunoonya sente wabula twajja kubeera nga tuteerawo bannayuganda obwangu buli muntu amanye alime kubeerayo muleme kuwangalira mu butamanya bannange gye muli eyo obulwadde bubatawaanya naye era omaliriza ogamba saagala kunkebera lwaki jangu omanye bw'oyimiridde bonna amanya bw'oyimiridde ojja kumanya butya bw'ohandlinga obulamu bwo ate era nabagamba ekyenjawulo ekiri ku mashini yaffe eno ekulagirira butya bw'oteekeddwa okubeerawo wadde endwadde tuzisanzeemu naye okola ki okubeera ng'endwadde ezo zivaawo mashini eno ekuwa amagezi kozesa kino beera ng'olya ku kino kisobozesa endwadde ezo okubeera nga tezisaasaana mu mubiri. Bannange mujje tukozesa omukisa guno nga chance ekyaliwo sala kijja tuuka bagambe nti ya $5,000 ate nga kisoboka ate nga mujja kujja era mwekebeze naye essaawa eno ku $3.5 gyokka mujje mwekebeze buli muntu omanye bw'oyimiridde. Nabagamba si balwadde bokka naawe omulamu naye ng'oyagala okumanya bw'oli jangu omanye bw'oyimiridde na buki by'oteekeddwa okukola okubeera ng'oyimirizaawo obulamu bwo nga bulamu bulungi. Ku $3.5 gyokka jangu tukuteeke mu mashini yaffe. Nabagamba gwe wenna ali eyo ng'olina obuzibu obwa ensigo kuba ssaawa eno kidini etawanyiza nnyo abantu bangi ssaawa eno muntuukiridde musawo ensigo zimazeeko emirembe naye nga ffe nnyini ffe twerwaza osiba wa musulo ne gubeeramu ebbanga n'otamanya nti bulwosiba omusulo asidi oli amaliriza agenze atta organis endala. Bamikwano mulekerawo okusiba omusulo ogwo gutta naddala ensigo gutta ensigo asidi eyo buli wawangalira mu nsigo atandika okufominga oba bwe tuyita nti bu small particles muli munda kati ebbanga lyalwamu atandika okukola bwe muyita bu kidney stones atandika okukola obuyinja mu nsigo naye nga kiva ku ki bye tulya ne asidi ava mu musulo guno gwe tubeera twangala nga tusiba. Era kino kantuuse
olwaleero okubeera nga mumwe nakubira essimu mbu simanyi muli bakidini dona bannaffe tetugula nsigo ffe tuli bajjanjabi mbu simanyi musawo nze nina nsigo yange njagala gitunda bannaffe tetugula nsigo wabula ffe tujjanjaba gwe wenna alina obuzibu bw'ensigo ffe tujjanjaba bujjanjabi ensigo ezo ne zitereera bulungi mbagala zinguza naye bannaffe tetugula nsigo munaatusonyiwa ayagala otunda ensigo ze so ogezaako awalala neffe ku Chiwaiti ffe twajja kujjanjaba bujjanjabi nawe naali otanyizibwa ekibumba magumba gakuluma omutwe wangadde gukuluma jangu tusooke tukuteekeko mashini yaffe otegeere bw'oyimiridde abaami ensangi zino prostate amakama nafu mutuuka ewaka mumaze ebbanga mwetunulira bwetunuulizi banaina bagamujje ku Chiwaiti eddagala tulirina eddagala lituyambako okujjanjaba prostate neetereera bulungi ate lituyambako n'okuzzaamu amaanyi g'ekisajja nobeeranga prostate tugijjanjabye ewonye ate nga ne mu maka otambula bulungi kale mujje tubajjanjabe inshaallah nagamba okubonera obulaga nti olina prostate infection okulumizibwa omugongo okufuka nga olumizibwa okulumizibwa mu ndira okufuka omusulo ogwa yero okulumizibwa mu mbiriizi muno mu sites ebyo bwe bumu kubonero obulaga nti olina obuzibu bwa prostate kale mujje n'okufukaafuka mujje tubakebere tulabe kikyennyini kyoteekeddwa okubeera nga tujjanjaba naawe wenna omukyala atawanyizibwa obuzibu bw'ebizimba bizimba bikuluddeko nabagamba ffe tulina eddagala ly'ebizimba nga tetukulongoosezza olemereddwa okuzaala jangu tulabe ddala kituufu wazaalibwa oli mugumba katonda yakutonda oli mugumba kuba eri abantu Allah be yatonda nga bagumba tebazaala naye gw'obanga kiganye buganye lwa infections zino oba wali okozeseza ku family planning omwana omukulu ali mu secondary tomuzzangako jangu tukiteeke mu mashini yaffe tulabe obuzibu obuli then oluvannyuma tujja kuwa eddagala ffe ebyo ako kazannyo nnyo ku Chiwaiti kasita obeera nga katonda yakutonda ng'olina amagi geetaaga kuboostinga kubeera nga tugawa fertilizer tugasembeza busembeza ako kazannyo waffe ku Chiwaiti kale mujje tubajjanjabe inshaallah nagamba abalina obuzibu bwa constipation eddagala tulirina gwe n'atawanyizibwa ulcers nabagamba eddagala tulirina ffe ulcers tuzijjanjaba neziwonera ddala otawanyizibwa ennyingo zikuluma owangadde oli wansi walema okubeera nti osituuka olw'okuba ennyingo zakulemesa okutambula eddala tulina ku Chiwaiti aye nabagamba nti tulinawo kamashini akatuyambako kumasajinga nabuzi zaffe katuyamba okumasajinga ebigere okubeera nga tutambula bulungi kamashini nako nabagamba ka free of charge gwe no osobola okujja nga sounds just kuntereza binywa jangu nja kukuteeka mu free of charge togenda kusasula wadde 10 kale mujje tubeere nga tubeekebejja bawe namba y'essimu wakadde enamba yange y'essimu eri 0752 63 08 55 0752 63 08 55 endala eri 078 44 77 93 0781 44 77 93 mujje inshallah tusiŋŋandwa kamwocha okumpi ne Uganda Museum inshallah badiremu enamba jate okusemba 0752 63 08 55 endala eri 078 44 77 musawo Shifa Nakaleme era bw'otuuka bagamba njagala musawo Shifa tebakubuzaabuza musawo Shifa Nakaleme inshallah gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano
Tugenzeko mu ggwanga ku ggwanga tugezako okubulira amawulire amalala nga begatambula okwetula ensi yonna. Omukulembeze gw'eggwanga etibwa omukulembeze gw'eggwanga eryitibwa erya Brazil gwe bayita President Lula Inácio da Silva bw'ati agenze maaso n'okuba nti ategeezezza nti eggwanga etibwa erya Brazil lyagenda maaso n'okuba nti likulembera beegasse ku musango South Africa gwe yawaabira eggwanga eryitibwa erya Isirairi. Brazil yeegasse ku fayiro ya South Africa mu kooti eyitibwa the International Court of Justice ICJ keesi eyo against Israel over Gaza crisis. Bagambye nti mbyono Israel gwe yakola gwakoze Gaza balina okuba nti bamuvunaana Israel. South Africa yagutwalayo. Kati Brazil officially bamaze okuba nti beegatta ku bagambye nti kituufu aba basajja bakoze genocide e Gaza. Minister w'ensonga z'eby'eggwanga Brazil bw'ati yakonfaminze n'ategeeza nti bali mu final stages of submitting legal intervention. Bagezaako omusango guno okuyingira ku fayiro babeereko bavunaane eggwanga eryitibwa erya Isirairi. Aba Brazil bagamba nti ebigenda maaso e Gaza genocide yawedde emirimu nga n'olwekyo ensi talina genda maaso n'okuba nti esirika busirisi Isirairi nga atuuse ekitta bantu ku bantu b'e Gaza. President Lula da Silva yasinzidde mu meeting gye bavuddeko ey'amawanga ag'omukago ogwa BRICS n'ayongera okuvuumirira eggwanga eryitibwa erya Isirairi wakati mu bikolobero bye batuusizza ku bantu ab'oluwannanda olw'e Gaza. Ajjukira nti amawanga nga Brazil tannaba kujja kweyunga ku South Africa okuloopa Isirairi mu kooti y'ensi yonna ya ICJ. Amawanga amalala okuli Spain, okuli Turkey, okuli ensi eya Ireland bonna baavaayo dda ne bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bavumirira ebigenda maaso n'okuleba Isirairi era bawagira South Africa musango guno oguli mu kooti ya ICJ. Wabula ambasada y'eggwanga erya Isirairi mu ggwanga erya Brazil avumiridde ebigenze maaso n'okuba nti byogeddwa aba Brazil n'agamba nti yeewuunya okulaba nga Brazil erumiriza Isirairi kyokka ne bagaana oba oliawo okuvumirira ebikolwa ebikolebwa abakambwe aba Hamas. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era amasu okwetolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Enyonyi y'eggwanga erya Russia ebadde etiisa bassaabazima 49 egenze maaso n'okwoleka nti egudde mu bitundu ebiyitibwa Far East by'eggwanga era ng'okusinza ku lipoota ezivudde bategeeza nti abantu bonna 49 ababadde ku nnyonyi eno kakati z'embuyaga ezikaza engweye. Ministry ey'ensonga eza Civil Defence Emergencies and Disaster Relief bw'eti etegeezezza nti ennyonyi eyitibwa AN24 ebadde egenda maaso n'okuba nti eddukanyizibwa kampani emu esinza mu kitundu ekiyitibwa Siberia gye bayita Angara. Bw'etyo yagenze maaso n'okuba nti yabuze ku byuma ebiketta entambula z'ennyonyi oba ziyite ladder yabadde erekedde ekitundu ekiyitibwa Tunda. Tawuni eno esangibwa mu regioni ya Russia gye bayita Amuru era nga balinaanye n'eggwanga eriyitibwa erya China. Kakati okuva akawungeezi akayise babadde bagezaako okunoonya ennyonyi eno era nga bagambye bagenza okwetegereza nga bagizudde yaguddeeyo mu bitundu bye Amuru abantu ampuliriza 49 bonna abagibaddemu akaseera kano bakakasizza nti bagenzi. Abarasha bakozesezza ennyonyi eyitibwa MI-8 helicopter yegenze maaso n'okweka nti ekulembeddemu omuyiggo era ne bagenda maaso n'okweka nti bazudde ennyonyi eno abantu bonna 49 abagibaddemu ne bakakasa nti bafudde. Gwanga ku gwanga. Kakati tutegedde nti enteeseganya wakati w'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri n'ekibinja ekiyitibwa ekya Hamasi nazo ziyinza okuba nga ziina we zituuse olw'ensonga nti aba Hamasi bamaze okusabumiitinga responsi yaabwe. Jjukira nti Isirairi yawaayo byayagala biteekebwe mu nkola mu ndagaano eno kiwa mirembe Omuhamasi ne babemuwa abitunulemu. Kakati ekiriwo olunaku olwaleero bagambye nti nabo bagenze maaso n'okuba nti babizzaayo.
Abahamasi bazizaayo response yaabwe balabo bayisirairi anakkiriza olwono olutalo lugende maaso n'okuba nti lukomekkerezebwa kyokka mu byonna nga bigenda mu maaso ennumba ez'enjawulo zikoledde eggwanga eriyitibwa erya Isirairi ne mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero abantu abawerako battiddwa mu nnumba za Isirairi. Waliwo emmundu endala yeetandise okulabika nti evuga wakati w'amawanga. Eggwanga lya Thailand n'eggwanga lya Cambodia bagenda maaso n'okulabika nti beekuba bantu 10 bafudde. Amagye ga Thailand ne Cambodia bali mu kwekuba kigamba okuba nti waliwo ekitundu ekibaawula kibagenda maaso n'okuba nti bakayanira akaseera kano kennyini. Kaakati obuzibu buno bubaddewo n'okuva edda myaka egy'ol1950 kigamba okuba nti ku mulundi guno byavuddemu okwekuba era nga Hun Sen yaliko ssaabaminisita eggwanga eriyitibwa erya Cambodia y'omu ku babadde bagenda maaso n'okuleka nti bavuga ekintu kino nga bagamba nti tebayinza kukkiriza eggwanga eriyitibwa erya Thailand okutwala ekitundu kyabwe. Kakati basiviliani 6 bagenze maaso n'okuleka nti battiddwa mu kitundu ekiyitibwa Aban Fei wakati mu kulwanagana kw'amagye ag'eggwanga eriyitibwa erya Thailand n'eggwanga eriyitibwa erya Cambodia. Akaseera kano batugambye nti abafudde akaseera kano baweze 11 balambirira balwanira bitundu ebiri ku nsalo eggwanga erya Cambodia n'ensi eyitibwa Thailand nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubiraba. Bannaffe Uganda Joint Herbal Research Clinic baddamu bajjukiza nti olunaku lugenda kubeera lwa 6 na Sande babajjukiza nti bw'oba obadde tonnaba kuweewandiisa kujjanjaba funa ennamba yo kaakati ng'obakubira lusiisa lwa byabulamu Dr. Katumba Hussein agenda kujjanjaba ku mitwalo 6 zokka. Bookinga n'omutwalo gumu olwaleero oba enkya bakujjanjabe ku lunaku luli. Endwadde zonna ezikuluma jangu bazikebere ate bakujjanjabe kuba ku noti 772 32 711 noti 772 32 711 noti 752 32 711 noti 752 32 711. Professor Dr. Katumba Hussein akulindiridde agenda maaso n'okuba nti akujjanjaba ku lunaku lugenda kubeera lwa 6 wali ku ddwaliro lye ku lw'Ebusaabala gwe atawanyizibwa ebbugo mu mubiri ne wansi w'ebigere kamunguluze pressure mugongo amagulu ozimba olubuto alusaza omwami w'omukyala nga tofiisa bulungi kubira Professor Dr. Katumba Hussein jajja wahabo ku noti 752 32 711. Olusiisira lugenda kubeera lwa nnaku 2 ku nnaku olw'omukaaga n'olunaku olw'Essande. BM Rockets zigenda maaso n'okuleka ndi zivuga okamala ku nsalo eyawula eggwanga etibwa erya Cambodia ne Thailand bagambye nti lwaniro ddala abasajja bayitibwa ba Cambodia abagenda maaso n'okuba nti bakasuka zi BM oba zibima oba zimuyita katusha oluusi oyinza oziyita sabasaba ezatwala amini. Kati waliwo emmundu endala egenze maaso n'okuba nti eyimuse waliwo abali mu kwekuba ng'ate mawanga nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubirengera saidi awo. Uganda Halali Bureau kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukozesebwa nga biri halali okuli ebikune ebyokunywa owa kampuni baddamu okuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali. Genda kusa April Road watandikira plot 2 Dairy Gardens era bagamba nti bulijjo kozesa ebyo ebikakasiddwa nti biri halali kebera ky'oguloba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu. Wajja kuba ku noti 4 23356 noti 758 52 noti 11 wajja kuba ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala bannaffe abo aba Uganda Halali Bureau nga bwe bitambula. Kale nno ogenda kukkiriza tubikome wano olunaku olwaleero aba Ukraine n'abalasha as usual nabo bazeetunuzaamu ebyo n'ebirala Matovu Hudu byagenda okuba nti akuleetera wali ku ssaawa 9 wanaabawo okuteesa oba nedda mbategeezezaako ne bagamba nti Netanyahu rather musajja mukugu bayita Volodymyr Zelensky atunuddeko munda mu ggwanga lya Isirairi asaba kuzi air defenses muyambeko boolyawo okubaka ebizuka bya Russia drone omulize Shahedi n'ebirala. Ajjukira nti ono alina obuzibu bwa Irani Isirairi ne Ukraine alina obuzibu bwa Irani obutali direct nti Irani akwata drone nazuwo mu Russia nazikozesa okulumba eggwanga eryo. Kakati n'ebyo n'ebirala tunabatongero bifuna. Matovu Hudu kajje
ate wali ku 9 insha Allah yenzo omukugu tubadde ne MTN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. Inside Story. The Inside Story. Ebadde kutusibwako MTN Momo. Nyiga star 165 obukozese Momo app osasule oinvestinge n'ebirala bingi. MTN Momo. MTN Momo erungamizwa banka enkulu ya Uganda. Enkula n'obukwakulizo bigobererwa. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise ndakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandisa. Kati ogenda kwewandisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe tontegedde. Nze siri kubya mu bya dunia. Nze nzirayo kola hijja. Kasita nafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku